Olwaleero abasomesa b'amasomo ga arts okwetooloola eggwanga lyonna lwe babinyise mu nsuwa nga bawakanya ekya gavumenti ya kuno okubayisangamu amaaso ne babawa obusente bw'omuswaba kyokka nga nabo bakola kufiirawo. Mu bbendobendo ly'e Masaka abasomesa basazeewo okukuŋŋaanira ku kisaawe kya Kasaana mu Nnyendo okulaga obutali bumativu bwabwe. Bano nga beegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Profession Humanities Teachers Union bagamba nti tebakyasobola kwebeezaawo mu mbeera eza bulijjo olw'ebyenfuna kyokka nga bannabwe aba sciences baweebwa ssente eziwerako. While our colleague science graduate teachers earn net pay of 2.8 million shillings, assistant education officers earn a net pay of 1.6 million, we in humanities earn less than 800,000 and 600,000 for education officers and assistant education officers respectively. Abasomesa bano bavudde mu masomero ag'enjawulo babadde bakutte ebipande nga byoleka obunyiikaavu bwabwe eri gavumenti. Omwaka gwa 2018 zaatusuubiza buli mwaka bwe gutuuka ng'ayongezaayo, kakati twatuuse mu mwaka ogwa 2025 2026 embalirira y'eggwanga sitwawuliddemu bwe tuteekebwamu ng'ate gye yatusuubiza. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo ne tuvaayo tusitula eddoboozi lyaffe nga n'obuwombeefu ffe tuli mu byabufuzi naye tumusaba okutwongeza omusaala gutuuke kuwamu ne bannaffe ab'amasomo aga sciences. Kyokka bagamba nti n'obusente obutono bwe balina okufuna bulwawo okujja nga n'abandi tebazifunirako ddala kyokka nga ne gavumenti yabassaako ekkomo okukola amasomero amalala ag'obwannannyini. Era tewakyali ava ku masomero ge tugende mu masomero amalala nga bwe twali edda. N'atuteerawo machines ezitumonitalinga ku masomero kitegeeza tewaliyo kalimu kalala konna ke tusobola kwekolera. Bino nga bigenda mu maaso n'abasomesa abalala beegattira mu kibiina kye kimu baakuŋŋaanidde wano mu Kampala okutema empenda ku butya bwe bagenda okutwala mu maaso okwekalakaasa kwabwe okw'emirembe. Bano ensonga zaabwe tezaawukana n'ez'ab'e Masaka era bo bagamba nti ku mulundi guno si baakutiisatiisibwa. Bo bokka bokka beetwala kibasuukunda okulaba nga okuteeka kwabwe wansi ebikola kweyongerayo paka ng'ensonga zaabwe zikoleddwawo. So we need that money. That is when we shall go back to class. We are not able to swallow any more commitments. That is one. Ekyennaku okwekalakaasa kwa bano kujjidde mu kaseera ng'eggwanga libulayo ennaku mbale okuwulira embalirira y'omwaka omujja 2025-2026 wabula ensonga eno bagizzeemu bwe bati. Naye lujja tubadde tulaba abantu b'enjawulo ne projekiti ez'enjawulo nga bayisa kye bayita supplementary budget. Budget y'ennyongereza. Naffe mu ngeri y'emu tusaba gavumenti y'eggwanga lino eyise budget y'ennyongereza ku lw'emisaala gy'abasomesa ba arts mu ggwanga. Era bano batubuulidde ne ku bukwakkulizo bwabwe bwe baagala gavumenti ekoleko. Nti buli musomesa owa diploma alina okuba ng'afuna obukadde 2.5, omusomesa owa digiri obukadde 4, head teacher obukadde 6.5 ne deputy obukadde 4.5. Ewatali ekyo twali kuddamu kukwata ku nnoni. Tukitegedde nti bano gavumenti yali yafulumya dda ssente zaabwe wabula beebuuza ate butya bwe zitaabatuukako. Kati tekimanyiddwa oba nga gavumenti yakusituukiramu mu bunnambiro okukola ku nsonga z'abasomesa abaana b'eggwanga obutafiirizibwa. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.